Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mukama atwagadde, Mukama anjagadde, Mukama akwagadde. Nga tugenda mu kitundu ekyokuna era nga kye kisembayo ku love story ya sister, njala kujjukiza nti enkya tugenda banga tufuna love story eya brother. Tugenda banga tufuna love story eya brother. Mu kitundu ekyokusatu we twakomye, Gayinga owokubiri, Gaye yasooka twamulaba nga ye yatusala. Gaye owokubiri atumuyingiddemu batumuyingiza mu bulamu bwaffe lwa nsonga gwe twali twagala atuwase, teyatuwasa. Yali alaga nti atwagala bwe twagamba nti tugende tutandika okubeera naye, n'alaga nti tali ready, ennyumba ye kale ate ennyumba tennagulere. Bannange, kye bayita emberengo okugaga oba obudde okudda ku bunnaabwo, ye muwala atuuka okusindiikiriza Gaye amuwase. Ngenda sooka nkikomyawo. Tugenda kutandika ekitundu ekyokuna era story eno eggwa lwaleero. Njagala okubaza buli muntu yenna eyampeereza message, eyampadde ekirabo ekyamazaalibwa, thank you so much. Thank you so much. I am so grateful for the love ey'abantu abatandaba. Abantu abesikwatako, tosobola kunkwatako nti ompe hug, zino ziba cyber, ziba za mu bwengula, za mu bbanga, nene wabeerawo omukwano ogwo. Ekyo nno kitegeeza nti waliwo ebintu bingi oba waliwo engeri nnyingi ze tusobola okufuniramu abantu ate ne tukwatagana bulungi singa tumanya tugenda tutya ku mbeera bwe zityo. Njala kwebaza Mukama olwa mukwano gwange nga ggwe eyabaddeko n'ekyokola ku mazaalibwa gange. Thank you so much. I really love to celebrate my birthday. Ndowooza channel yange oba ne page ya Facebook zemu ku pages entono ennyo wolaba nga musajja naye nga respectinga kye bayita amazaalibwa. Kituufu and sina nnyo history wakyo naye I don't know why ever since I got Becky natandika okubeera serious and sensitive about birthday things. Sinti yali akiri naye simanyi lwaki atandikanye ate naye nkibeererako ddala ng'amanyi nti ne bwe tuba tulina obutakkaanya naye nga birthday ye nteekwa okufuna ekirabo kye mmuwa ne bwe kiba kitono kitya naye nga nteekwa okifuna. Waliwo okwagala kwe tukola nga omuntu omwagala kubanga akola eby'ekitalo naye ng'omwagala kubanga omwagala. Abantu abasinga baagala abantu kubanga bakola ABCD. Bwe tutunuulira okwagala kwa Katonda okw'ekyokulabirako, kiki kitwasooka okukolera Katonda? Nti waliwo transaction, waliwo exchange, twamuwa kino n'atuwa kino. Atwagala n'atwagala bwagazi. Singa Katonda akusitula okutuuka ku ekyo ng'omuntu bekingaga ne Moses nkwewuunya, osobola okuŋŋamba nti you love me ate ng'oli mukambwe. Ne bw'oba onnyiizizza ekyokubanga nkwagala njagala osigale ng'okyasobola okukiraba naye nga nkugamba nti ekyo kiwakoze saakyagadde. Naye abantu abasinga okwagala kwabwe kuliko obuntu obwakatirwa naye ng'ate bw'oba osisinkanye omwana w'omuntu, maama aba mulungi ku makya, mid morning ne bitabuka afternoon ne kiba kirala nnyo, evening oba night nga agamba kale nkubuulire, ogenda kunyinyonnyola, ogenda kukitegeera nti ono gwe wafuna si muntu ate nga muntu yayogera naye ng'akufuukidde. Kikyentegeeza nti it is not necessarily nti kijja kukola amakulu ng'oyagadde omuntu kubanga akukolera kino, kubanga akuyisa bulungi, kubanga sima akola bw'ati. Okwagala kusukka ku ekyo. Okwo kwagala okunoonya ebyakwo. Noonya okwagalwa, noonya okufiibwako, noonya kino. Kati oyo n'aba ng'ayagadde. Era biri bw'aba takyabifuna n'okwagala kuno kutandika okufeedinga kubanga kwalina ensonga ezaali zikuleeta. Kinoonyerezeko kifumiintirize eri abantu abaagala ng'ayagala bwagazi. Nasalawo obulamu bwange ngenda kwagala omukazi ono. Tagenda kuba mulungi kubanga n'omulungi taliyo ate nange siri mulungi. Naye ngenda kwagala omuntu ono. Tekiri nti abeera ayagalika, nedda. Asazeewo n'amwagala ate n'amwagala ng'akitegeeza. Mbalabyeko, mbakutteko n'emikono gyange n'amaaso gange ne mbalaba bwe nti ng'abantu abo gye bali.
niba mugamba mukazi we yakoze bwati ne bwati nawe nangamba I'm not surprised, she's a human. Kati olina alowooza nti oba omusajja ono yamukowa kuwadde omukazi ono apanga kumutta busi nga yamwagala gye bali, neebaayo abakazi nga yayagala omusajja. Nkyogedde nga ngezaako okulaga nti okwagala olaba onjagala nga tondabangako face to face, then kitegeeza osobola okwagala. Kitandikira ku nze naawe tubeere abaagalika. Beera ayagalika gwe brother, beera ayagalika gwe sister. Katugende mu kitundu ekyokunera nga kyekisembayo mu love story, then twolekere love story eya brother olwenca ngeno love story ewedde. Ekyokulya kyeriira n'asirika. Kati watuuka ekiseera omwana, kale omwana era yali tatera kubeera nnyene ewaka. Omwana olwava ku mabeere bw'ati ng'addukira eri wajjajjaawe, ejjukire wajjajjaawe waliyo abaana abato. Kati ffeeno n'atukyawa. N'akola ki ng'abeera eri alinayo ssenkawe gw'ayagala ennyo era ye yamukuza munnange. Mr. Sozi nga mbeerawo mu mbeera bw'etyo, omusajja vanira wakwegayira, nze natuuka ekiseera ne muvaako Mr. Sozi. Omanye omuntu wakulumya ekiseera kinene, obuyiro otandika naawe okukola ki? Feelings zitandika okubula mpola mpola. Kati nange feelings zagenda zibula mpola mpola. Nga si kyamuliko nnyo ne muvaako nga ye lwaba ayagadde ng'atundula naye nga tebikyanyuma nga mpulira si kyayagala. Jjukira omusajja n'ajja simwagala. Kati nali ntandise omwagala ate n'akola ki? Ate akatambi ne kakyuka. Kati omutima ate ne guddayo eri emabega. Mr. Sozi nkubuulira ssaawa zino omusajja simuwulira. Nali mmanyi nti we ndijja ku kyeyo emyaka we giri gitawo 2 nti oba ndituuka ekiseera ne nziramu okumwagala. Naye ekiseera buli lwe kitambula okweyongera mu maaso, omusajja neeyongera mukyawa. Ng'ate saagala ate kuba tannangobako nti oba tambula ogende. Tangobangako nti munnaaye simbula ogende va wano sikyakwagala nedda. Kati neebuuza ntambula enva omusajja atangobye. Ngende nfuna omusajja omulala naye wanzaalamu. Wanzaalamu omanye ebyobufumbo buzibu, oyinza olowooza nfunye nnyo. Nabyo ne birema okugenda obulungi. Kati ng'ozaala omwana ng'ate ofuna abaana 3 mu bataata 3. Ate ekyo kiba kinene nnyo. Kiraba Mr. Sozi. Kati awo wendi munnange mbadde nkyabagamba. Nfuna gye nali nzungazunga, nze nali nkola emirimu mingi okwebeezaawo kuba omusajja yali talina kyampa kuba eri ku mulimu olubuto we lwakula. Abavubuka ne batandika okunjuwako, baani yakusoberera gwe, baakumala. Omulimu ne guntama nga abavubuka banjuwako nnyo. Nenkola ki? Nembivaako. Nenzira ewaka byakuyiiyayiiya ne mulamu wange mpola mpola. Tuuleza abantu engoye ku kyalo, ogenda n'obalongooseza compounds zaabwe. Genda mu nnimiro zaabwe n'obalongooseza bwetyo mpola mpola paka we natuuka okuzaala nenzaala. Bwemala okuzaala nembeerawo era nenzira mu mirimu gyaffe egyo ne mulamu wange. Mulamu wange n'anfunirako omulimu mu catering. Bw'okiraba ne tugendanga mu catering nga bwalumu na lumu. Kati oba beetaaga abakozi nga bangi ng'omulimu gugenda kubeera munene, mulamu wange n'alyoka antwala. Naye we kuba omulimu si munene nga ye agenda nandeka, baba tebeetaaga. Kale awo mpola mpola nga njiyayiiya nfunawo obusente wentyo ng'omukazi tatuulira awo. Kati ate nenjiga enviiri
netandikanga okusibirangako enviiri awo waka mpola mpola nga wenjiya akasente kange kati olwo awo nga maama yanteekamu ki ekirowoozo ekyokugenda ebweru. Maama yasooka nankiteekamuko, kale okusookera ddala taata yasooka okukinteekamuko. Nendaba nga nze sibisobola, sibyagala, naye nalaba nga embeera esusse. Kati maama yagenda okukiŋŋamba nga mpulira nga waka mpulira omusajja antuuka. Kati era nga nnina okuyiiya akasente nga situulira awo. Nogendako oluusi mu saaluuni eno onoonya emirimu mu saaluuni ino. Byakuyiiyayiiya kutetenkanya, mukyala yenna alina okubeeramu n'akasente. Oba okiraba? Kaakati munnange gayooyoobye ebyokuzungazunga gayinga nkwana. Nali sirina kyakkola kuba jjukira waka naffe abakyala tuba twagala abatutundule ku vanira. Jjukira waka omusajja tandiiko ng'ate nange mpulira feelings zaafa nga sikyamuwera just nga mbeerawo bubeezi. Oba okiraba? Nga mbeerawo bubeezi kuba nali natandika ebyokugoba okugenda ebweru. Ng'ate weekumpi okujja mu kibuga ebyokugenda obweru bibeera byakwewujja, jangu ddayo, jangu luno ddayo. Kati ng'ate awo kumpi. Nga kumpi okuviira ate ne transport ng'ajja kuba mutini okujja mu kibuga okuddayo ate okusinga okugenda eri ewala. Kuba ebiseera ebyo jjajjaawo yali abeera eyo Nakifuma. Maama ate kati awo yali abeera Ntebe. Oba okiraba? Nga kati ekyo kyekinsibyawo naye nga mpulira omusajja nga yantuuka. Nembeerawo ng'omusajja sikyamuliko nnyo. Ne waakomawo twetunulako bwetunuzi nga tusasuze nga tetulina mboozi etugatta. Mbu muddaawo simanya munyumye ng'abafumbo, simanya teri. Nga newebaako ky'omugamba nti kino tawuliriza. N'obeerako awo oba n'oyomba n'omubuulirira. N'oyombako munnaye ebyokola bino ne kino si birungi. Olumala okuyomba ng'akugamba omaliriza by'obadde oŋŋamba. Omaliriza. Ko nze nkyayongerako ayogera n'oyogera agamba kati kirabika omaliriza. Naye nga talina kyakuddamu asirika, talina kyawuliriza. Nga teri nti oba mwogere ku kino na ku kiri, ye tawabulwa tagambwako, akola nga bw'ayagadde. Ng'oli mukazi tolina ky'osobola kukola. Asalawo nga ye. Lwakuba ekirungi kye yali takugaana oba kutambula woba ng'ogenda kudda mangu ng'otambula. Ate n'ekirala yali agula emmere ng'ebeerawo. Sukaali ebyo ebyewaka nga byo bibeerawo ng'agula. Naye mbu gwakugulirayo akantu. Ate n'ekirala nga omwana nga yamugulira engoye. Amugulira oba oliryawo ng'akomyewo ng'aleese engoye omwana amugulidde engoye naye nga gwe tekuli lulwo. Omwana n'amugulira peya z'engatto nga mmeka, n'amugulira engoye. Naye nga nze Mr. Suzy nga omusajja talina, tewali mpaka nakati tewali kyangulirangako nti kiikino. Oba okiraba munnange? Kati omusajja we yankwana munnange nga nzikiriza. Nga ngwira nno ddala mukwano n'omusajja omufumbo. Nga ngwira ddala mulaavu. Jjukira ow'ewaka tulinga bajja na bajja. Teri kyamaanyi awo kitugatta. Jjukira obuliri tetusula wamu. Asula ku bubwe nange nsula ku bwange. Kati ekiseera ekyo yali namusanga mu luumu emu. Kati awo yali yayongerako eruumu endala nga kisenge na ddiiro. Kati awo nga buli omu asula ku buliri bwe nga tuli awo. Wadde wabweru n'anyumya n'asanyuka n'aseka. Wadda mu nnyumba
nasiba sumbuusa nganze simanyi nakyo ekimusibya sumbuusa oba okiraba munnange ngangwa mu mukwano n'omusajja omufumbo nga tukola appointment ngenda nsisinkana omusajja nno namwagala ebya serious simanyi ng'oba ye yanjagala naye nze namwagala jjukira nali awo njagayagga oba okiraba nga njagayagga yadde nakola ensobi naye maama mukama ansonyiwe okwendera mu bufumbo nakyo si kirungi nga njagayagga kati gayi lwagenze safaari nga nange nga tukola ddiiru na mwami nga tugenda tusisinkana mu loogi kati olukusisinkana olwasooka n'omwami oyo nga kuba ye olwedde nali mumanyi nti mufumbo naye lwakuba nali simanyi nti wampeta ye yabiŋŋamba era kati ngenda ogendako ku Facebook ye biki nga ndabayo ebifaananyi bye n'embaga ye yaliyo ddi biki kati awo nali manya nnemba naye nga ndaba nga bituufu kuba we yaŋŋamba nti nze mufumbo era ndi wampeta ngenda otunula ku lugalo nga tekuli mpeta agamba empeta oluusi olumu tuba tetutambula nayo naye nga ndi mufumbo kati kwe kunoonyereza kuba nali manya amanya ge gombi neŋŋendako eyo ku kitimba nensanga ng'era baamwanjula yakuba embaga naye nga ngwa mulaavu na musajja kati munnange nga mubuuza naye oli mufumbo kati ki ekikwendesa ku mukazi wo njagala mmanye ki ekimwendesa omusajja nga ŋŋamba omukazi wange saagala musumbuwa buli lwenjagala mbu simanya ye oluusi nze mba njagala ng'ate ye tayagala kati mba saagala musumbuwa muteeka ku pressure mubonyaabonya kati nze ye lwaba tayagadde nga nkola ki ng'ate nze njagala kati awo mba nzija gy'oli ne tukola ki ne tukimaliriza mbunga kyekyo ekimwendesa ku mukazi we kuba namubuuza n'agamba mbu ye tayagala mbu waliwo ye lwaba ayagala ate ng'omukazi tayagala nenkubyamu akafaananyi neŋŋamba kirabika oba nange y'ensonga y'emu lwakuba nze saamugamba kuba yali tannamanya nti ndi mufumbo lwakuba neŋŋamba kirabika ensonga y'emu nange embeera njagala naye ng'omusajja wange tayagala nendaba nga points zaffe zifaanagana neŋŋamba kati ono tujja kwerabiranga ddala munnange nga tubeerawo omukwano gwaffe nno nga gutambula misasozi enze yali anyinkaala waka nga sibeera musanyufu nze nambeera munyiivu ate ekyenneewuunyisa ng'omusajja wange bw'alaba nga nnyiize kimuwa essanyu naye nga bw'alaba nga nseka at least anoonyaayo ekintu kyonna ekinzijjako mbeere munyiivu nyiige nga tayagalirako ddala nga ndi musanyufu kati ate olwedde nafunyeeyo omuntu amalako essanyu nga buli we mulowoozaako banaye nga mpulira essanyu nga nsanyuka kati waka nga ntandika okubeera omusanyufu mu nnyumba nga mbeera musanyufu era bannange bagamba okutegeera omuntu ng'ayenze abeera musanyufu bannaye nze essanyu nga simanyi gye lyava nga mbeera musanyufu bitya ng'omusajja naye era anoonya ekinzijjako oluusi muba mulaba tv n'ayogera awo ekintu jjukira twali tetuli baggwanga lyerimu ye muganda tetuli baggwanga lyerimu tetuli baddiini yemu nze ndi musiraamu ye mulokole nagaana ebyokulokoka kaakati awo aba atambuza ku tv atambuza oluusi wasanga oba gundi tv z'abasiraamu nga waliwo aboogera oluwalabu n'alyoka yeesooza agamba oba bano kati boogera biki ebidiinidiini biri mu nsi ng'ayagala kuggyeko
muli awo mu ntebe mutudde oba oluusi atambuza asanze aboogera olulimi lwo n'alyoka yeesooza n'agamba naye bannaye neesiimye okubeera Omuganda banna kati wulira bano oba boogera biki bannaye nga anoonya engeri yonna obeere munyiivu. Nze ebyokunyiiga nali nabivaako nafuna essanyu nga buli we mulowoozaako mpulira essanyu. Kati nga buli wagenda mu safaari nga nange tukola pulaani nga tugenda twepiikya. Omusajja yaliwo goba omusajja namulayiza ne mugamba nsuubiza nti we nnaakwagalira ng'ojja kubeerawo nga ŋŋamba wonnanjagalira nga nja kubeerawo. Era nga we mukoonako nti munnange leero tuneerabamu nga ŋŋamba tujja kweraba mu ssaawa mmeka bwe ziti. Munnaye nga tugenda tweraba naye oli omusajja nga ssaawa 2 aba alina okuba nga atuuse ewuwe. Nanyumizaako kibuuzi n'agamba mukazi wange takisuubirizangako takirowoozanga nako nti nsobola okwenda. Oba okiraba ate oyo omusajja yanyumizaako ko yali alina omuwala gw'ayagala. Busimanyi omuwala n'amukola bingi kati mbuna okale omuwala yamusanga n'omusajja mu nnyumba gye yali yamupangisiza. Yali yafuna omuwala n'amupangisiriza n'amukolera ka bizinesi. Kati we yagenda yeewaka yamala n'omuwala olimbu mwaka mulamba naye ng'omukazi waawaka takifumiintirizangako nti omusajja wange alina omukazi omulala. Oli omusajja awa mukazi w'ekitiibwa maama nnyabo. Toyogera ku mukazi we mwogere ebirala naye mukazi we maama w'abaana Allah toyogera ku mukazi we. Era yagamba mukazi wange asobola n'okuteekawo omukono ne bagutemako ng'amanyi bbaawe tayenda kubeera takimulaga buli kimu buli kyayagala akimuwa. Atuukira waka mu budde era nga tugenda ne twepiikya mangu nadda eka mu budde. Oba kitegeera Mr. Soza abasajja abafumbo. Kati tubeerawo ebbanga ategeera nti ndi mufumbo. Nali mmanyi waali tegeera nti ndi mufumbo ajja kunkyawa naye teyankyawa era twasigalawo nga tweyagala. Nze ng'omusajja ne waagenda esafaari ne waatadda nze nga sikirinaako buzibu kasita abanga alese ssente naye ng'alowooza aleka ssente mmeka. Ayinza okuleka omutwalo ng'ayagala gukole wiiki ng'amanda gabeerawo emmere ashopinga emmere muceere kawunga bijanjaalo biki n'ebibeerawo. Kati jesiti omutwalo akulekera gwa birungo n'amazzi. Kati ebirungo mutwalo wiiki bimala oba okiraba ng'akulekera mutwalo wiiki oluusi mutwalo wiiki 2 nga ne nze natuuka ekiseera ng'omusajja ne waatakomawo nze nga tebinkwatako nga mpulira emirembe nga taliiwo bannaye nga mpulira bulungi Mr. Sozi ng'era lwakomyewo oluusi anti akomawo akugwako bulwe ogenda olaba nga akunkuna nga akomawo n'owulira oguno ogamba ye kati kiki ekimukomezzaawo jjukira oba mwakoze n'eddiiru yammwe oba mugenda kusinkana ate laba waabigwamu n'owulira ennaku ngamba bannaye kiki ekimukomezzaawo nga mpulira si kyamwagala naye ng'ekimbeezaawo saagala kunoba bunobi simanyi mbunzire ewaka ewa jjajja mbu kati simanya ntuule simanyi nga njagala kuvaawo nga nnina ekiddako si bino byakunoba kudda mu kyalo kusiiwuka nga si kyayagala. Era n'ekyali kimbeezaawo ennyo nti waali kumpi okugenda mu kibuga okukola ku byekugenda ebweru. Naye tubeerawo n'omusajja ntandika okuwulira essanyu ng'omusajja yali akomangawo simanya mu safaari ne mwekubako mbu simanya nga njagala vanira nga twebaka obudde ne bukya nga teri yeekubye nga ze simwekubyeko teri yeekubye ku munne ne mbiviirako ddala nno ddala
nga sikyayagala ne feelings ze nga mpulira zakendeerera ddala nga zirabika ziri mu 10%. Oba kiraba mukwano munnange nitubeerawo n'omwami kati embeera yasukka. Embeera okusukka kati omusajja yalaba nga sikyamufaako ne waakomawo simwekubako nga luli ng'ate awo kati ate tatandika olabika wafunayo omusajja omulala. Olabika bakupiica yova olaba tokyanfaako. Omusajja ate tadduse wansi ate tazze ku buliri. Azze ku buliri. Omusajja tatandise nga kuntundula vanira wampaka. N'agamba ennaku zino sikutegeera wakyuka nnyo tokyanfaako. Obeera musanyufu ki ekikusanyusa? Kati awo ki ekikusanyusa? Nze misasozi ng'ebyokunyinkala ebyokunyiga nabivaako biri bye nanyiganga nga n'ebewaka bagamba naye maama gundi wakyuka mu kusooka wali musanyufu naye ennaku zino wabaaki. Biki ebikusumbuwa ng'onyinkala nnyo? Maama ng'ebyokunyinkala biweddewo. Omusajja n'adda ku buliri n'akukwatako okutundula vanira nga gwe toyagala. Ng'oyo toyagala naye n'akukaka n'akugamba nnina okutundula. Kankutundula vanira. Okugenda mu basajja bo nga tolina feeling. Ne nnyomba ne mugamba olowooza ne wona ntundula vanira. Era feeling z'abali tezibula. Bagambye wona ntundula vanira nga feeling z'abali zibula. Tezijja bula era zisigalako. Angamba mukazi gwe watandika okwenda. Misasozi gayi nga ntundula vanira ow'empaka. Mbw ayagala mmaleko feeling ezigenda aw'abasajja abalala. Lumu nga ngenda ntambula. Neekolako bulungi ngenda ntambula nkomawo. Yanyiiga. N'agamba naye sikutegeera. Lumu nja kusalako ago amatama. Ng'olowooza ategeeza matama ki? Amatama ga vanira. Agamba nja kusalako amatama tulabe ekyo ky'onaatambuzanga nga tekiriiko matama tulabe ani anaakitundula nga tekuli matama. Omusajja nze nga sikyamufaako. Omusajja leka neefuulire. Vanira wampaka. Nalaba nga binsusseeko jjukira omuntu nga tokyamufiiringa owulira ng'oggwako emirembe. Lumu nga ngamba kaŋŋende mpulira mbikooye. Yali nno Idi egenda na kutuuka. Nga ngenda nga mugamba omusajja nti Idi leero eno Idi ngenda kugiriira waffe. Kumbe nnoba naye nga nze mugamba mbu ngenda kulya Idi. Akati munnange agamba yali tagaana kutambula. Ng'akugamba genda tekirina buzibu. Munnange nga ngenda ng'olunaku lutuuka ngenda nga wabulayo ngenda leero wabulayo olunaku lumu ng'enkya Idi. Nga ngenda nsiibula Nazaala nga mugamba maama nze ngenda kulya Idi naye omwana ngenda muleka. Nga omanyi nti eriiso ly'omukulu. Ng'agamba gwe toli mu kunoba gwe. Omugamba nedda. Agamba singa ogenda kudda wandigenze n'omwana naye olaba oleka omwana. Olabika okola ki? Olabika onoba. Naye nga kituufu nali nnoba naye nali siraga just nakwata laptop nenteekamu obugoye butini. Nga ngenda mpulira mbikooye. Nensiibula omwana wange. Omwana yali tankaabira kuba nze yali tamanyi nnyo kiri awo. Nze yanziruka dda. Agamba mami baayi. Ne ntambula ne ngenda. Ne ngamba eno mbikooye. Kambeera eno. Nga ninawo akasente kange njagala nkakwata empola bwe baba bampise mu kibuga nga kasobola okuntambuza. Kati ate ngenda okugenda nga twakoze ddiiru. Noono omuhusband omufumbo nti ku Idi tugende twesanyuseemu mu kafo kaffe aka bulijjo. Kyokka nze olwano basaamugamba saayagala mugamba.
nze nga ntambula butambuzi nga nkola ki nga ngenda nagenda Idi etuuka saawa ze twalagaana nkubira essimu agamba nti kati nga nkamutema mugamba munnaye siriiyo nze ndi waka nze nanoba nnaku 2 emabega navaayo kagamba ate kiki ekyakunoobya lwaki wanoba koze munnaye bingi kagamba oba omusajja yatugwamu omusajja yatutegeera nga mugamba nedda teyatutegeera naye bingi byempitamu kwe kusalawo nveeyo mbuulira kiki nga sisobola kumunnyonnyola nti ate kino nakiri namugamba gwe kyoba omanya bingi naye nvuddeyo kagamba naye naawe tewandikoze bwotyo n'otaŋŋamba kati nze ogenza ondekeddaani ondekeddaani tubadde twemanyizizza kati tugenda kukolanga tutya konze nja kujja tujja kwerabanga agamba kati eyiwala ate ssente ze twandipangisizaamu ekifo ate oluusi nenkuwaayo ate zibe nga tuziteeka mu transport ate naawe kyolaba tekijja naawe buzibu ki wandikomyewo komawo konze munnaayi byempitamu mu bufumbo si byangu nze navuddeyo omusajja nanneegayirira munnange komawo nze kati ngenda beerawo naani obadde omumanyizizza komawo bambi kale oba omusajja tomwagala komawo ku lwange komawo obeerewo ku lwange omusajja nanneegayirira nnyo neŋŋamba kankole ki neŋŋamba kale erinda Idi eggweko wayitewokko ennaku ziizo ngenda kudda era nenzira mu bufumbo naye Mr. Suzy nze sadda mu bufumbo mbu nsimanyi nkomyewo wa mwami wange kuba omwami yali tamanyi nti nnobye era yali amanyi nti olumala kulya Idi nnaku ziizo nga nkomawo naye nga nali ngenze naye teyategeera kati nnaku olwaggwako ze ŋŋamba omuhazi bandi omufumbo nga nkola ki nga ŋŋamba kanzireyo musajja yeegayirira nnyo nga nzira mu bufumbo naye nga sidda kufumbira mwami nga nzira kubeera kumpi na muhazi bandi we tweyagalira we twefunira oba okiraba Mr. Suzy kati ebyo ebiseera nembeera mu bufumbo naye nga nanobadda naye nga ndi mufumbo naye nga ndiwo ku musajja mulala Mr. Suzy bannange Mukama Katonda ansonyiwe si birungi nga nze ndiwo ku musajja mulala era ng'omusajja tugenda ne twemiitinga naye era nali naakadda wayitawo emyezi mitini naye nga tebankubira simu nga bankubira simu kugenda bweru anasanyuka neŋŋamba kampone ku kibambulira ku musajja namukoowa nze sajja bweru mbu simanyi kiki yadde era ssente nali sirina naye najja kusooka kuwummulamuko ndabe ndiddamu okwagala omusajja oba naye nga we nabagambye banga kuva weritambula siddangamu kufuna feeling na omusajja naviira wuwe namusiibula bulungi ssente ezandeeta nze yazeeteekamu okuba yanyambayambangayokko kuba namutuuzaamuko mu nsonga nemugamba yasooka anaagaana nga tayagala nzije nemutunza mu nsonga nemugamba naawe embeera ogiraba kangende nkole nga mulimbalimba kale njagala nzikirize naye nga nze ndi mukunoba ampulira omusajja mukooyi ngamba kangende nobe nja kudda kangende nkole nja kudda tukole kino na kino era omusajja yansibula bulungi ebiseera ebyo byali covid nga pikipiki tezitambula teri kitambula motoka baazigaana naye nakeera nnyo saawa nga 10 nga bano abasuula simanyi babiyita biddo ku kkubo abo abakwata nga tebannajja ku makubo
Gayi namperekera ne tutuuka ku kkubo ku main bodaboda nejja. Bodaboda we yajja ngamba Kampala mmeka? Ogamba emitwalo 2 just kuva mu Kono paka Kampala emitwalo 2. Era Gayi ye yazisasula ne musiibula bulungi ng'amanyi ngenda kudda kumbe nnoba. Kati ntuuse eno ku Kyeyo Gayi abadde wambuuzizzaako twogedde. Ntandiise omujjukiza buli kimu. Kino kiri. Mubuulira amazima. Mugamba nze olowooza najja eno ku Kyeyo nti nze najja nali nnobye. Mpulira nali nkooye ebintu byo nga nnobye sikyayagala. Nga nnobye. N'agamba abakazi bwe mugenda ebweru mukyuka kati olaba ofunye kasente okyuse. Konze si kukyuka. Gwe mbeera gye wali ompisaamu tewagiraba. Ne tubyogerako ne mujjukiza buli kimu kati naawombu ng'awuliriza mbu kati ng'afuuse muntu. N'agamba kituufu nange embeera wano ne mbitunulamu. Ne ndaba nga neeyisa bubi mazima ddala nakuyisa bubi nange embeera wano ne mbijjukira ne ŋŋamba oba naliko ki. Ne ŋŋamba oba bwavu. N'aŋŋamba naye kirabika bwavu bwe bwampisanga bwe butyo naye nga nze siri wampisa mbi. Ne mugamba nkubuulire nti singa nali saazaala mwana singa nakubulookinga dda naye lwakuba mba njagala okuwuliza omwana wange kyova olaba sinnaba kubulookinga. Nedda bambi nsonyiwa nategeera ensobi zange. Konze wategeera ensobi zo nsobi ki naki? N'atandika awo obimmenyera. Nakolanga bwe nti nendaba nga si kirungi, nenkolanga bwe nti nendaba nga nange nejjusa ŋŋamba oba naliko ki, lwaki nakolanga bwe ntyo nga ndaba era points zamenya ndaba nga ezo ntuufu. Buli we ntuula ne ŋŋamba lwaki nakolanga bwe nti naye nga bambi nsonyiwa ne ŋŋamba munnange ebintu byonna bikoowa. N'agamba naye tewali bw'otyo ssente ze zikukyusizza. Konze nga tonnagamba nti ssente zinkyusizza gwe wali ompisaamu bulungi. Ko ye mukyala wange nkwagala. Konze tonjagalangako. Ku bintu bye wampisaamu tonjagalangako musajja gwe. N'agamba nedda nkwagala naye nange simanyi ki ekyankozesanga bwe kityo. Ne mbiwuliriza naye ne ŋŋamba kimu bibiri annangira mbu ssente ze zankyusa. Ne ŋŋamba naye omuntu ono mweggyeko ntya obulungi. Ne ŋŋamba omanyi nange saagala kuleka muntu ng'ali bubi anti amanyi okwogera n'agamba walinnyira kunze eddaala singa tewali wange wano wandisobodde okugenda ebweru. Konze eddaala lye liriwa? Eddaala ku ebyo bye wampisaamu ng'amala ŋŋamba era singa nakuyisa bulungi singa wagenda mbwe era okukuyisa obubi kye kyakuleetera amagezi agagenda eyo okukyusa ku bulamu. Kati singa nakuyisa bulungi era singa tukyali wano ng'embeera mbi nampulira binnyiiza mbwe okumpisa obubi kye kyaleeta opportunity okulowooza ku kugenda ebweru. N'agamba naye nsonyiwa sikyabiddamu bambi nayiga kati nakula. Ne ŋŋamba nkoze ntya okwejja ku muntu ono. Ne musindikirayo ssente obukadde nga 3 nga njagala nno okumwejjako bulungi. Ne musindikirayo ssente namugamba essente ezo saagala kuleka bubi anti onnangira wano eno mbu nalinnyira kuggwa amadaala simanya naviira wuwo okujja ebweru. Kaakati saagala kuleka mu mbeera mbi okole ki onyiigire. Ate n'ekirala ekinkozesa bwe kityo nti olina omwana wange
ate n'ekirala nti maama we yali mukazi mulungi, nti maama wo mukazi mulungi ow'ekisa ow'empisa. Banaye nazaala wange mukazi mulungi nnyo. Sinina ne we nnyinza mutenda nti kyekinkozesa ekyo, naye singa si ekyo sandikuwadde yadde n'ekikumi. Gamba nkusindikira ssente zino oleme kugamba nti nalinnyiraku ggwe simanya n'enkulekawo, olwagenda nenfuna ssente n'enkulekawo. Kati ssente ziizo baako ne kyotandika nzondeke tuwulizaganye ku lwa mwana. Ku mwana yaba akola ki, yabeera atugatta. Ssente nga nzisindika nga zikwata atandika bizinesi. Nga nze mmanyi omusajja anti nga nze ndaba bye yali ankola yali tanneetaaga. Oba okiraba nga nze manyi bwe nnaamuwa ssente ajja kunvaako kuba nazimuwa nga njagala akole ki, anveeko nga nange saagala muleka bubi. Oba okiraba omusajja yannemerako paka nakati, yannemerako. Mugamba wagamba nkulinnyirako eddaala nange nkusiseesiseeko, lwaki tetukitaawo, tonjagala koko ye mukyala wange nkwagala, siyinza kuleka biki. Kati Mr. Sozi ndi awo, saagala kufuna musajja mulala. Ebya relationship nga obimanyi, oyinza olowooza ogenda funa omusajja simanya bitambule, maama ne bigaana. Ate kyesingira ddala kutya kuzaala ate mwana mulala ate nabyo bigaana, ate babeera abaana 3 mu bataata 3. Ekyo ndabanga kinene. Kati njagala kuzaala abaana abasigadde wamu. Oba okiraba. Naye obuzibu bw'ensanze omusajja simuwulira mazima. Era ne tuba twogera ku ssimu tetwogera nti oba bya laavu, ate ye tamanyi na bigambo bya laavu, nti oba laavu wo mugambako kino na kiri, nti oba kiti bwe kiti, owanewaaneko ku mukyala okole biki, tabimanyi. Ye tabimanyi. Oba okiraba Mr. Sozi nti oba muli mu long distance relationship, simanyi mubeerako awo mwogereko obugambo bwa laavu obw'omukwano wa, era akukubira ssimu ng'ayogera kino na kiri, akuwa lugambo lufa ku kyalo, munnange omanye ewa gundi kino kiri, omanye gundi yafudde, omanye ewa gundi waliyo ekimere. Bwe bityo byabeeramu, naye mubeereko awo mubeere mu laavu nedda. Kati nze feelings zaafiira ddala. Nali mmanyi ebbanga we liritambula ziridda mazima ddala zaagaana, era nze njogera naye ku ssimu ng'oba ayogera ne brother wange oba ne brother wo owuliramuko kali aka obwa sseruganda. Ono nze sirina kyempulira nti oba mpulire kino, njogera ng'oba ayogera. Jjukira si mukwano gwange, tetubeera awo nti oba tuli ba mikwano. Tetuli ba mikwano, ne laavu yeeyo bwetyo. Ye munjogere nnyange oba tamanyi bya laavu, kuba nagezangako okubeera mu nnyumba nga mugezaako okubeera mu good moods, omuteekeko mu good moods, mubeereko awo oba mwerererereko oba we bityo ebyabaagala nawe bibeera, ye nga tabyagala akusukuma eri, nze nva ku biki. Kale nze teri moment eri awo gye ngamba nti ono gaayi nzijukire kino na kiri yakola bw'ati. Tekiriiwo. Kyova olaba mu kusooka ngambye ekisi wange yadde yali ebyo byonna, oli taata w'omwana eyasooka yandaga okwagala, yakuba bingi byemubuuseeko oyo, naye yandaga okwagala, yandaga nti njagalibwa, yandaga nti ndi mukyala, nga ye tasobola kutambula nange. Nkugambye ku ssomero lyonna nga ye tekimuswaza nti tuli baagalana, ng'oba ne we tuba tulaze we tubeera wamu kabaani ku ndongo.
naye ono Mr. Sozi sina kyembaawo kyenzijukira nti oba omwami wange simanya yakola bwati nenzijukira kagudu moment simanya kaali bwe kati Mr. Sozi tekiriiwo tekiriiwo kati ndi awo ate siri wiringe kufuna mbu omusajja mulala kufumbirwa nayo bwentomererayo kati ate nga nejjusa ate munange oli teyangoba kati njagala mbu nsibe omutima nzireyo nzaale obwana bwange obwo busigadde bubeere wamu ngamba oba wenzirayo ne mufunamu embuto zange nga 2 ate mbeera wano nensabirira abalongo neŋŋamba singa nno nfuna olubuto lw'abalongo nabubeera nga bwana 2 buwala awo nga nziruka nga muvaako nga mmanya okuzaala kukoze eki kuwedde nti kati abo abaana 3 bali wamu kiggwe kuba nze sikiwulira kuddayo kubeera naye mu bufumbo mbusimanya tubeere wamu sikiraba ndaba nga tewali kiyinza kubeera waawo kati ngamba nsibe omutima ngenda nfunisa olubuto kati awo newanfunisa olubuto ne muviira naye nga ntegedde nti obwo obwana buli awo wamu Mr. Suzi bye ebirowoozo byentambula nabyo omusajja simufiiringa nti mufiiringa namukyawa nze era namubuulirirawo kaati nti bannaye mpulira nga sikyakuwulira muli munda kagamba nedda gwe komawo ojja kuyiga okumpulira mpolampola sikyabiddamu ojja kuyiga okumpulira mpolampola tujja beerawo mpolampola ngenda kukyusaamu mu mbeera zange omusajja n'omugambako nti oba tugendeko oba mu bayimbi oba tugende teri nagamba kati mu bayimbi ogenda kulabayo ki abayimbi bosiiba olaba wano ku TV buli lunaku kati eri bagenda kuyimba kipya kyekyo kyotawulirangako era gwolaba wano ayimba zennyimba zezimu ze bagenda oyimba wali ku stage kati awo kipya ki enze sirina ezo ssente zakwonoona naawe ate talina ssente zakwonoona ate takukkiriza nti oba gwogende bwomu mbwawo oba ogenze mu bwenzi nze siyinza kugamba nti omwami wange kyali kino ne kino twagendako mu kafo kano nakano simanya twagendako awutu simanya Mr. Suzi teri olunaku olukulu n'olutali lunaku lwe lukulu kyekimu mpuzi ye kyamanyi nga ye ku boxing day nga 26 eyo ku Festino wabeerayo emmotoka z'empaka yagenda n'ayingira gwe n'akuleka waka era lumu yantwalako lumu nga bwe mbagambye ku mmotoka z'empaka era mukwano gwe ye yamulemerako nti omukazi gw'olekanga ewaka era lwero lwali lumu era lwe lwakoma teri oyo omusajja nagenda yawo mu 2016 mu mwezi ngaawo gwa 11 2017 2018 2019 2020 nga tuli ffenna naye siyinza kugamba nti kino ne kino kyekinzijukiza laavu yaffe ateri kati nenvaayo 2021 mu mwezi ogw'omukaaga Mr. Suzi ekizibu kyesaagala kufuna musajja mulala kuba nabyo simanyi bwe bijja kutambula kuba mpulidde wano bangi nga relationship tezitambula bulungi kati awo nembeeramu okutya okiraba nti nyinza ofuna omulala ne bigaana okutambula kati olwo nga nkola ntya kati kwe kusalawo nsiba omutima naye mbalabalamu okudda mu bufumbo nga tolinaayo feeling neŋŋamba oba wendiddayo feeling zirijja mpolampola
yaŋŋamba yakyuka naye sikkiriza nti yakyuka ku byenzize empulira wano. Era siyinza kuddayo kugamba mbu ŋŋenda kusanga muntu mupya. Ekyo tekindiimu. Mmanyi omuntu gwe ŋŋenda okusanga ye mukadde. Naye ng'ekinzizaayo kuzaala baana awo wamu. Kuba kati saawa zino alaga anjagala nnyo. Era nfiirako nze nali manyi bwe muwadde ssente ne musikako ku mukono nti alikola ki? Nti alinvaako kuba namulapingira ebigambo bingi ne mulangira. Naye gy'okoma okumulangira gy'akoma okusembera. Oba okiraba? Gy'akoma okusembera. N'asembera. Kati weewa okudda mu bufumbo ng'omuntu tomuwulira. Mpulira nga kigenda kummenya. Ekigenda kummenya Mr. Sozi, ndi confused awo. Ate mbu nzire e Uganda ate mbu neeyombekere. Kugina emyaka beeyombekera. Ne weeyombekera era ojja kwagala okuddamu okuzaala. Era kwe kufuna omusajja omulala. Kati bye biki? Agumye n'agenda n'azaalazaala yo obwana ne kiggwa. Naye nze sirinaamu ssuubi. Mugamba wakyuka ki ekiraga nti wakyuka? Ng'agamba nnakyuka nga mugamba teri kukyuka. Ogamba saawa zino nti wakyuka kuba tondabakaawo kumpi. Naye ŋŋenda kukomawo ekinene nnyo mwezi gumu oddemu mu mbeera zo. Kati ogamba nti wakyuka kuba omukazi taliiwo mu nnyumba. Kati gwe muli weewulira nti wakyuka naye kasita naakomawo ne nkubeera kumpi. Tolina kukyuka kwakyukamu yeggwe y'omuntu omu tonnimba. Ate ne byenzize empulira wano omuntu nga takyuka. Omuntu takyuka era nze nkimanyi takyukangako yadde n'omulundi n'ogumu. Aŋŋamba ebyakozesangawo ebityo bwali bwavu buki. Ne mubuuza saawa zino nti kati wazifuna zaawera? Ne mugamba ne tubeeranga mu nnyumba nga tonnyega. Ate woogenda ebweru n'osanyuka. N'agamba nti w'ofuluma ebweru tolaga mbeera nti muli bubi mu nnyumba. Kati ebweru obalaga kifaananyi kirala simanyi wodda mu nnyumba. Ne mugamba gwe osanyusa abalala. Naye nga gwe mu nnyumba omusajja owange yatamanya nti omuntu alwala. Tamanya nti omuntu alwala. Lumu nalwalako. Nalwala olubuto. Olubuto ne lunnuma nnyo. Ne mugamba olubuto lunnuma. Kale olubuto lwammalako ennaku nga lunnuma. Lumu n'aŋŋamba gwe nnyabo wano ewange wano tewabeerawo balwadde. Wano tebalwalirawo. Oba okiraba wano tebalwalirawo. Kati munaayi Mr. Suso omusajja owange ne woolibeera mu nnyumba ng'oli mulwadde. Teri kugamba nti oba munange kati katugezaako myewo ku mulimu n'akusanga mu kiriri nga weebase. Tali kubuuza nti munnange nga weebase leero nga oli mu buliri saawa zino kiki? Akutunulako butunuzi nga atakulaba. Katugeze osiibyewo waka leero tolina we wagenze kuyiiyayiiyaako. N'obula n'amaanyi agafumba. Nyazaala wange muntu mulungi nnyo. Waba atakulaba wabweru atuma omwana agamba mugende mukebereko maama gundi mulabe. Kati abaana bwe bajja ne bakukeberako bagamba ndi mulwadde. Bambi we bafumba emmere nga bakuwa. Kati we bakuwa gwe n'oba ng'ofunye ekyokulya jjukira oba toliimu gafumba ng'oli mulwadde. Kati omusajja oyo kimulobera kudda. Oli mulwadde n'emmere gy'olidde maama yagikuwadde nazaala. N'akomawo n'atunuulira amaseppiti nga makalu. Oli mu nnyumba tannaba kubuuza nti kiki oba obadde kiki ekikuluma. Ng'akubuuza gwe nnyabo kati weebakirizza tofumbe leero tewafumbye. N'omugamba ndi mulwadde. Bulwadde ki? Awo ng'anyiiga. Ng'agenda ng'ayafuna ekyokulya ng'akomawo ng'aleeta. Jjukira walidde kyamisana kyokka kye baakuwadde. Ekyeggulo tewafumbye oli mu kiriri. Ng'agenda agula ekyeggulo kye ng'aleeta ng'atuula.
ng'alya nga gwe takuwadde gwe ng'osula njala okuva kyemisana kye walidde ye ng'alya nga yeebaka y'oyo omusajja tamanyi balwadde era okukugulira eddagala mpozi ng'owulira ng'ofa gwe kennyini n'omugamba naye mpulira ndi bubi oba mpulira omutwe gunnuma njagala ku ddagala ondeetere ku ddagala. Awo n'alyoka akuwa ssente yenna ng'anyiize n'alyoka ayita omwana n'amutuma genda oleete eddagala ly'omutwe naye ng'omala kumugamba naye ng'akusanze ng'oli mu kiriri Mr. Suzy y'oyo omusajja. Mpozi ekirungi kye ndaba ku musajja oyo ekirala omusajja oyo kati bw'aba ng'asiibyewo waka nga tafunye mirimu ng'asiibyewo waka kati oba gwe ng'ogenza okuyiiyayiiyaako olina w'ofunye omulimu ogenza okuyiiya oluusi olina akukubidde jangu onsibe enviiri biki bwe bityo kati ekirungi kye bw'asigala ewaka ate awo tagenda n'agula ebyokulya nedda amanya nti toliiwo emirimu gye gyakola waka okukima amazzi okuleeta amazzi agaleeta n'okufumba emmere okwafumba naye okwoza ebintu mpozi n'okwerako mu nnyumba n'akwata olweyo n'ayerayeramuko naye mbu kusiimuula kati ekirungi kye kyekyo nga nti woba okedde nga toliiwo ogenze akwata emmere n'akuma bulungi essigiri n'afumba okomawo ng'emmere eyidde nga ye afumbye ne yeebegera n'alya gwe n'okomawo nga naawe emmere eyidde n'obega n'olya full stop ebyo mpozi bya birungi bye bye nnyinza omugambako nti oba toliiwo akukimira ku mazzi kale ne woba nga wooli oluusi nga mwenna weemuli waka amazzi agaleeta agenda n'agakima ku ttaapu n'agaleeta ebyo naye Mr. Suzy nange kyekyo simanyi obufumbo bwe mbuddamu bugenda kutambula butya simanyi mazima ddala simanyi kuba nze njogera n'omusajja olinga nninga ayogera oba ne ssezaala wange teriiko kigambo kya laavu nze ne waabiŋŋamba nti nkwagala nnyo ndabanga nkiina kuba ebyo yali tabiŋŋambangako n'ebikolwa bye yali ankola byali tebiraga kwagala gwe n'obeera n'omuntu ng'akuswaza kati nze mugamba munnaye lekeraawo okunkiina akimanyi tonjagalangako kiwulidde munnaye nkwagala era watandika ebyo ebyala obusimanyi agamba nkwagala ndabanga nkiina mugamba nedda kati munnaye kyekyo Mr. Suzy ndi awo nanoba naye okunoba olowooza sigenda kuddayo ensonga yaki yakuzaala baana wamu yensonga naye nga y'omusajja namukyawa ajjukira mu kusooka saamwagala kati bwe namwagalira awo ate neyeekyanga kati kyekyo munnange ekiriwo naye nga weebale kutuweereza tuyize bingi mukwano Mukama Katonda akutuweera omukisa tukwagala nnyo mu love story eno ebitundu byonna ebinanga bwe tuzze tubiwulira birina ebitundu ebyenjawulo birina ebintu ebyenjawulo bikoonako ebimu nzize mbyogerako mu kitundu kino ekisembyeyo nga tusummarizing oba nga tuwumbawumba love story yonna njagala okutegeeza andaba ebigambo bino
bw'okola ensobi nga ze nayogeddeko jjo 3 n'okola ensobi esooka n'oyagala omuntu olw'embeera n'ozuula ng'omuntu ono tewaliwo okukwatagana oba compatibility, omuntu ono nga tomulaba mu busobozi bwa kubeera mukwano gwe, oba oyolekedde akateebe mu laavu. Kakati ate njala okukutegeeza tumala okusanga bino byonna kubanga waliwo tujja okutambula naye ng'ate bino si byali. Tekitegeeza nti obufumbo bwe oba relationship ye egenda kubeera clean nga buli kimu kitambula smoothly, nedda. Naye njala kutegeeza bw'oba weekenneenyeza nnyo bw'oti waliwo by'ojja okuzuula nga wasindiikiriza munno, kubanga ffe tuli bantu si bamalayika, wasindiikiriza munno direct or indirect. Njagala okutandikira ku bitandikirwako nga bwe tuwulidde love story ya sister ono. Eriyo abakyala nga baalemwa okulabirira abaami baabwe mu bigambo by'embuto, nga baalemwa okulabirira abaami baabwe like sexually, nga baalemwa okulabirira abaami baabwe emotionally, nga baalemwa. Omusajja bw'afuna gye bamuwa ebyo, tuli bantu ate abantu ab'ekibi, naye n'ebibi bino bisikirizibwa ebintu ebitwetoolodde. Omulabe ajja n'ateekawo pressure olw'embeera ezo ze tusanga. Kati oli asanze ekikemo ky'omuwala amuwadde ekyokulya mu restaurant gy'alya, n'amupaakingira nako, yaguze emmere ya 3,000, balinga bamuwadde eyo 5, bamuwerekeddeko olugiraasi lw'amazzi. Obuntu obwo obulabanga obutono, naye busanga ekituli ekiri emabega gy'ava, ne wabaawo omulala ajjuza tugenda muwa attention. Kandeete kino ng'ekyokulabirako. Waliwo abakyala abanyiiga awaka, ne banyiiga nga kituufu omusajja amunyiizizza. Kati kubanga abadde amanyi nti amutegekera engoye naaba nga tagenda zitegeka, abadde amanyi nti akeera n'afumbira omwami breakfast kati tagenda gifumba, ne wabeerayo abaami ng'alina obuvunaanyizibwa awaka, ne kubanga bamunyiizizza teyabawa ssente nti mwashopinga bya wiiki, teyakuwadde ssente nti waliwo balance gwakakasa nti ono asobola okumala, n'atambula majestically n'afuluma ennyumba n'agenda, n'asimbula emmotoka oba n'alinnya boda oba taxi n'atambuza ebigere n'agenda, kubanga yanyiize ewaka tebajja kulya. Njagala kukutegeeza bw'obanga olina endowooza bw'etyo, kino ky'oba omanya nti ogezaako okukugira embeera egwana, naye oggulira embeera gy'otajja kusobola mu bufumbo bwo oba mu relationship yo. Kyobula tugenda ne tusirika, n'osala n'osiriikirira munno ayagala okwogera naawe toyogera, naye waliwo eyo abagala ayogere naye era agenda okakana nga atandisa abawa attention ku WhatsApp, abawa attention ku masimu, abawa attention ku appointments. Ebiva mu ebyo kambabuulire, ffenna tuli baakutaayiza. Abaami n'abakyala tuli baakutaayiza. Otaayiza otya mwami wo, otaayiza otya mukyala wo. Bino byonna bitandikira mu kye tuyita attention. Sister ono bw'ataafuna attention ya musajja gwe yali atandise nga tamwagala n'awunzika nga amwagadde, bw'ataafuna attention kuva wa musajja ono, waliwo abaali bamusika nga bamuwa attention, bamuwangula. Kino tekikola ku baami bokka, tekikola ku bakyala bokka. Attention kiri mu bintu bingi, si kutuula awo oli akulabeko, si kusula nga munyumya ekiro kyonna. Attention ejja ne mu bwetaavu. Oli bw'alwala omussaako ebirowoozo, omufaako. Kuyinza obanga kumusaasira kubanga aba yafunye yeekonye bwekonye nga temugenda genda mu ddwaliro badressinge kagere ke yeekonye, oba olugalo paasi lweyokyeza ng'ayoza engoye, ng'agolola. Naye nga n'okumugamba obugambi, kandabe banne paasi yabadde yakwokezza jjo, kandabe kati omukono guli gutya. Naye agenda olaba asinkanye Luggayi mu taxi. Gaya mutune oh sorry, what happened to you? Owulira era omukusirika agamba ne kyokka omuntu gwensanze obusanze mu taxi simumanyeko mayitire tammanyi, nera bwalabye nga kyansonga okumanya kiki ekyantuuseko. Kyokka okuzajja gwensula nagwo mu buliri nga guntundula vanilla left and right tegwina kye gwakoze. Ono omusajja bw'anaasaba ennamba y'ono, singa tukitwala nti ono abadde amanyiko ku bya first aid nga manyi kati bw'oba ogenda ndowooza kola bwoti ne bwoti,
ono omulenzi bw'anaasaba omuwala ono ennamba n'agimumma bangi tebasimattuka kubanga agenda muwa ennamba amwesize amuwa ennamba era ono bakuba banangize gwasanze mu taxi ekiwundu bambi binagani babikozeseza nti ye ebivaawo kirimu attention naye attention eno ebadde yakufaayo kumanya ono bwali ku byobulamu eri omuntu nga tafaayo kumanya oba munne yalidde n'ofuluma abantu ne bagamba naye ono afulumye ewuwe naye alina omukazi ddala omukazi ono enviiri zino ezifaana bwezi ddala alina omusajja ate nga tuli agamba mufumbo kati abo ne batandika okuwewula obufumbo bwo ali naawe n'okizuula nti kituufu kubanga obufumbo nga ddala omukazi mufumbo asuubira okuba nga afiibwako omuntu ali wa attention mukazi wo ali wa mukazi wa attention aliba akoze obuntu obutonotono ennyo bwe buti naye njala kutegeeza kiri ku basajja kiri ku bakazi at the same level tekiriko nti kino kyekisinga buli omu kuffe yeetaaga attention kyoba obula surprisingly omuwala ono bw'atandika okubeera omusanyufu nga si gayi ono gw'abeera naye yakireese ate gayi atandika okubeera bothered ono takyamubeeba yamukaabiranga amaziga takyagalaba yayagalanga batunde ku vanilla takyabirika ali sorted kati ono akiraba newankubadde oli ku mawanga waliwo attention munno gye yeetaaga njagala okutegeeza kino okirabanga ekitono kisudde relationships ne marriages nyingi ono ayagala okgenda ku comedy ono tayagala kgenda kati ono naagenda ono ayagala kgenda mu mupiira kugamba waliwo attention yawo attention tekijja mu kyakuba nti ono ayagala tutuula awo fembi nga ndiko nga mpuliriza nga ntunuulidde kisukkawo naye ebintu munno byakusuubiramu bw'ataabifune mu ggwe ne walabika omulala abiprovidinga ebinaavaamu ojja kumbuulira mbyogedde ndi mukkakkamu nga nange kennyini neekebera mirundi emeka gye ncontributinga mu kusindiikiriza munnange biki byenkola eri abantu omuntu afuna ekiwundu mu bufumbo oba musajja oba mukazi n'afuna ekiwundu n'akijjanjaba nekiwona ono ne batambula akabanga n'amubuuza ate n'enkovu yavaawa naye nga teyamanya nti munne yafuna ekiwundu nekiwona n'okuwona kati alina nkovu njogedde kiwundu na nkovu waliwo ebintu birala bingi omunno ng'alina ekizibu n'akyemalira sinti kya ssente zokka munno n'alwaza ewaabwe totamuga waayi wagamba ssenga mulwadde ali atya sirina nno sente naye tumuweerezeyo omutwalo guno tomugamba nti nze ne muweereze bwe naafuna ennyingi tunaamuweereza sister weekebere brother weekebere sister alina ekibuuzo nti gayo ono ddala kati kankubuulire nga relationship ye bwe wagiyingiramu nga togyagala nomala n'ogyagala at a certain level kirina we kiyinza okubeera ne ku ange endala more so like these days abasajja bangi batera ozuula omugaso gw'omukyala oluvannyuma lw'akabanga abamu omusajja ono omulabamu nnyo embeera ey'okuba nti yali tayagala kukuwuliriza kubanga gwe tolina kyomugamba tolina kyomugattako gw'omukazi obukazi ensi egenda n'ekyuka ensi bw'ekyuka abantu abataagala kukyuka embeera esobola obbakyusa waliwo ebintu bye nali sikola ku Beki nga kakati mbikola saakyuka naye wabaawo ebinkyusiza waliwo abantu bye bassaako essira nga balowooza nti bigenda kukyuka nga balowooza bo be bagenda n'okubikyusa omuntu asobola okukyuka naye omuntu tosobola kumala gamukyusa nze sozi nsobola okukyuka naawe osobola okukyuka ne si kyangu kyakuba nti mulala yakukyusiza eyo topic bwe mmanji ogerako njagala munfune bulungi omuntu asobola okukyuka naye amaanyi g'okukyuka gatera kubeera mu ye si forces endala si bangi abakyuka olw'embeera endala
N'embeera bwejja etera okusanga omuntu ali willing okukyuka n'akyuka. Kati musajjawo ennaku zino abasajja bayiza okuvaluinga abakazi naddala abakazi abayikoleddeko kasente ekyokukakasa nti aba akyukidde ddala ekyo kye sinaako garanti naye eri abasobola okukyuka munnange n'agamba obuwala bubadde nga bundya sente zange tewina kye buvaako kiri awo kugenda neneefunugulamu ennaku essaawa ng'emu bbiri 10 lyange ne ligenda oba 5 gange ne gagenda ne bagenda nga bayiga okuprioritizinga n'emyaka n'agamba ne n'abeeranga bwentyo abantu basobola okukyuka olw'embeera machas sife tubakyusiza ne ebintu bingi ebisobola okujja ne bibakyusa. Kati nze nsobola okugamba nti gayiwa asobola okukyuka naye nga si ggwe omukyusiza. Wabawo byalaba n'akkiriza nti kati nno oba njagala oba saagala omuntu ono mu bulamu bwange mwetaaga. Abantu ffenna bitutuukako abamu babeera just rebellious nga bujeemu baaguguba malala mawaggali mababalala naye embeera ejja abamu naye bakkakkanya. Okubakkakkanya tetusobola confirming oba kuba kukyuka kuli genuine oba kukyuka kwa nkomeredde naye kisoboka. Oyina ebintu by'otunulira n'ogamba sandi agadde kuzaala ati kati musajja wa kusatu. Njala kugamba ekigambo kino ku wano bwe wati. Omusajja wasobola okukyuka naye oba oyina omugenda empola olw'embeera gye wayitamu gye walaba. Abasajja bangi bavaluwinga abakazi nga bamaze okutandika okufuna kasente. Abamu bakyukira ddala n'agamba saalaba nnyo nti mukazi wange alina omugaso kati olw'okuba omugaso agulabye n'akugattako omuwendo n'akurespectinga. Abamu bakikola nga ayagala kubba akuzze mu mbeera mwe wali addemu akontrolinge. Bangi balowooza nti tosobola kontrolinga mukazi akusinga ssente oba omukazi alina ku ssente. Kituufu abakazi abamu si bangu nga bafuna ku ssente n'ate tulabyeko n'abasigala nga bakakkamu nga balina ssente ezisinga n'ez'abaami baabwe. So njagala kutegeeza nti kino osobolera ddala okukiraba naye ng'osaze speed ng'ayogera 10 n'owulirizaako 2 n'obigenda mpola osobolera ddala okulaba omuntu eyakyuka. Okukyuka kuno nga si ggwe okulinamu input direct naye nga nature obulamu obutonde bulina bye butandisa okuleeta byokka. Eri abasajja ababeera n'amawaggali n'atandika obbigata n'agamba naye babona kyenkya nga sisobola kukola ng'ate omukyala akola nga namwesa bubi kigenda kubeera kitya. Bangi ne batandika okugenda nga bakyuka bwe batyo. Ebisingawo by'otasobola kutegeera kati bye tuyinza okwogera one on one. Naye njala kutegeeza nti abamu balowooza nti obufumbo babubeeramu just love. Love ono nilwetuuka ng'omuntu tewaliwo love gy'omulabako naye ng'ate toyagala akuveeko. Obufumbo kusalawo n'ogamba ngenda kubeera era njagala nga nange mwendi. Obufumbo bwange tebuyimiriddeewo ku kwagala kubanga okwagala kusobola okuvaawo. Kakati bwe tutuuka nga tubadde mu lusirika nga tanyega semunyega okwagala kuba kuliwa obufumbo buba tebuliiwo naye obeera wasalawo. Nkiddamu nga nze nkyogera nti obufumbo obunywera buli mu kye bayita kusalawo. Abantu basalawo n'akolerera ekintu kye mu ngeri yonna n'akiggusa. Ekireeta obuwanguzi kubeera kusalawo. Saagala gatta topics kino nakyo kiyinza okukutabula nti Suzi nsobola okubeera n'omusajja nga tanjagala nga simwagala tobalabangako teyali decision. It is just unfortunate nti abamu decision zaabwe zibeera ziri best ku minor oba pet things buntu butonotono obwoluwewere. Kati ekyo kirabye nti omuntu asobola obeera mu bufumbo nga tayagala muntu nenaabeerayo kubanga aba yakola decision eyo. Kisobokera ddala kiri ky'olya ky'oyagala nogamba wangende neekake. Lwaki weekaka? Ekisembayo bannange mbabuulire mweyiga okwogera n'abantu bamwe direct or indirect. Mu maaso eyo nga Mukama ampadde ekisa nteekateeka okukola zi seminars nga zino ng'ojja n'omwami wo ojja n'omukyala wo ate tusobola okuddira ng'otuwandiikira list y'ebyo by'omanyi ebikusoomooza ewuwo bw'obanga omusajja waatyo okubimugambako ofuna abimukugambirako indirect in a polite way in a diplomatic way ategeere. Abantu abamu muti okugamba ku basajja muti okugamba ku bakazi bammwe ate n'abamu tebaagala bagambako ne si buli omuntu bw'oba toyagala kugambako embeera ejja kugambako.
abantu basobola okuyiga. I was talking to a guy ngate musajja mukulu ansinga n'obukulu nangamba wait kati yawunzika mpise mutabani nga atompita mutabani bonompita mutabani ojja kulema otegera oli musajja nange ndi musajja onsinga myaka naye nyinzo banga nkusinga experience mu bintu bye manjogerako experience waliwo ejjanga exposure yo nga njina nga tojina nangamba okimanyi nti nali mmanyi nti emyaka gino gye ntuuseeko ebyo sikyayinza kubikola sikyasobola kukkakana nga ndaba nze olwano nakula naggwayo nakati agenda kujja mu inbox angambe nti mwana mulenzi onjagaza ki ne mugamba nkubuulire okujjako ng'okooye kubeera na mukazi wo tajja kubeera ng'alaba byokoze ebitali birungi aleme byogerako bw'ataabyogereko ebbanga ojja zuula nti waliwo omutawaana ewuwo ate olijja n'oŋŋamba kati amanyi n'okumubuuza namugamba omukyala twogereyogeremu sibeera nga nkunyigiriza nga simanyi sibeera nga nkunyiza nga simanyi twogere kyalo nga mwami you're trying sagala ate nkubeereko munange oŋŋamba yakizuula nti tasobola kubanga newakubadde omutwe gw'amaka tegutambulira mu bbanga bwe guti gulina kye gutuulako. So this head needs other body parts to function well. Naye abamu omutawaana temumanyi ngeri ya kwogera n'abantu bammwe dibwe mwogera nabo lwaki mwogera nabo awo wabeera omutawaana n'oyogera n'omusajja ng'alabanga omulengeza n'oyogera ne mukazi wo ng'alabanga amujereze ng'atamuvaliwenze ebyo bye bisinga byonoona. Naye relationship ze mutambula nga muzitambuza ku mitwe gyammwe egyetengeredde njagala okutegeeza nti waliwo ebintu ebirala bye tulaba bye tuwulira ebijja ne bitubeerera ebyokulabirako olasoma busomi positive what no wait I'd never thought about this but I think this is really good ate mbadde siri bwe nti ekyakiyize abadde mu Bible abadde mu Quran abadde mu Vanjiri abadde mu katabo akawandikibwa a certain person no wait othono yava kuki yali luddawa nga bw'owulira olimba nti so zaafulumiza olima nogamba ne so zaatuddewa n'ayogera ku bigambo bino nga soogera nko naye ng'ayogera omutima gwange ebyayogedde bituufu tuba twatuddeko fembi wali kitegedde otya paka ng'oli amaze okuvaayo n'akyogerako. Nsaba Mukama akumpeera ekisa. Katonda omulungi ogulumizibwa era obw'ekitiibwa olw'ebigambo bino. Ekisa kyo kakyongera okubeera n'abaddu bo n'abazaana bo abali mu kusoberwa okungi olwa relationship ne marriages zaabwe. Osobola okutuwa entandikwa empya abantu abazze mu bulamu bwaffe nga beereese kwewaŋŋamya Mukama nga tebalina gye batutwala olina engeri ze ez'obwakatonda bajje mu bulamu bwaffe. Tuyinza oba nga ffe tulina abantu naye nga ffe bizibu bw'obanga okututereeza kwe kusalawo okwotutereeze gwe bw'osalawo okututereeza tutereera bw'obanga olaba nga tuli mu bifo bikyamu kyusa ebifo ebyo mu ngeri yo. Kyenzikiriza nti abantu bakyalina omukisa nga tebayingidde mu bufumbo bwa mpeta bufumbo bw'amateeka ate n'abayingidde mu bufumbo bw'amateeka tosobola kuganya bufumbo bwabwe kubeerawo nga tolabawo ngeri gye bayinza kwaŋŋanga bibasoomooza ne babeerawo. Ekyo kyenzikiriza oba basisenkanye batya kasita obaganya ne bakola endagaano baba n'obusobozi obutereeza ebintu byabwe. Yongera okukola omulimu omulungi muffe Mukama naye ng'otuganya okuwulira. Ekisa kyo kitumala era kitubeerera ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye and we all say amen. Just know that I love you.